ekyasinga okunnuma ennyo era kisobola kwerabira mu bulamu bwange abasajja bakwata omwana ow'obuwala nga bali abasajja 14 mu luguudo kale nti nga boolaba tubeera ku mpewo niwe tayinza kwogera naye abantu bakimanyi kati ate ekyo kyandisa bubi nnyo ate batusala batutta ate ono omusajja bamukwata ne bamurepinga oba bamukwata kwebakirako awo wenyini awo onavaako onaddako kati kwaliko omukulu wabe yali kopolo yali section namba kati oyo yasooka n'amayizo ate bwe bamayiza ate ne bamuddamu livaasi era okufumutuka awo ekyamuyamba batwala mugere bwebutuzire naye ye tebamutta kati ate bakutta kati nga esaidi nzibu nnyo kubanga neyo abayeekera ate bwe bakwemulugunyamu nti olimu wali eri ate bakukola ki namusika ekijaketi kino yalina ejaketi B yalina kinifomu kyamadowadowa kati nga alinamu uniform ndakali nga kiri kiringa kijaketi kati bwe nasika bene ekikutuka naye nga yakisibyamu oluguwa olwoluguwa nalukutula buki yali yemyomyedde yasibye ekimyu engato zino zannema okusumulula kati bwe zinnema okusumulula waliwo omwana yalina ejjambiya n'atema buki butemi kubanga mukusumulula naye buli okozesa obwangu naye nga yo uniform gikoze eki uniform yo gitutte amagulu go katuteme kati balukyakutera okuyo oba gasemberayo naye ye yakyajinga 2 kuba tebakyajinga emundu nyingi kati n'atema buki egumba lyeribwatuka yatema neeno nekola kigalaga akwata kati nesiba obuguwa bwansi obune neteeka wano buki ebigere kakati ebigere eyo nagenda nabyo kakati eno emundu yange ekadde naye yaliko oluwuzi kati eyo nedda eno mumugongo nange nekwata ki emundu eri eyaddala era awo mukukyajinga awo nagikubamu amasasi 3 kuba wano kyaji bagira oluusi basiriikiridde nakubamuko kati nasookeranga awo ensanja waliwo nga ndi buloka awo olina obbabeeramu ono ndi mwana wa ssomero naye waliwo omwami omu yali kopolo mumaye wobe ye yammanya naŋŋamba Joseph onze wange naŋŋamba nze siina buzibu naye nange njagala kuyigira buyeekera nemugambe kisebo tubabulya bulize ate olaŋŋamba ebyo pisito endi wano era olumu nabagwamu tibagale batukwata password twalina password yaffe era nkyagijukira mu mutwe nga bw'osanga munogamba tuula nga ddamu tuwogere kati balabe nabo balina bambega baabwe kati kuba naffe twalina mobile yaffe eyamala uniform yali abantu 6 nga ffena twamala uniform fulula emmundu naye nga enjawulo wotutegeerera entambula omuyekera tayita mukubo wakati ayita ku bbali ate bo bye batambula nga bayita ku ki mukubo wakati kati ngwa ne wosanga ebigere ng'omanya nti bano bayeekera bano baki kuba eyo mobile nange erina uniform nezijjango buutu butereevu kati ng'omanya nti bano basigaye bayiseewo bano baffe kati bakwata password twalina omwana kikomeko ye baamuta baamutungulamu amaaso natandikira mu fedemu ne tumaliza fedemu ne tuddamu NRA kati mu bumpimpi Sergeant Joseph Sentongo erya Saalongo nifunye wano Jojjo kiba kigezi kyeyongerako kaakati ennamba omusiikale oba n'ennamba ennamba ya fedemu kuba ffe twakolanga training ng'olugimala nga bakuwa ennamba olina ogisimbibwa ennamba ali 3637 eya fedemu awo nafulumaani private kuba omusirikale bw'oyingira oyingira oli kulutu bw'otandika training awo olina oba okyali kulutu kati olumala nga training ewedde oba private waliwo n'abamu abana omukisa ayinza okuvayo n'akalanka ku training abamu kati awo ennamba ye nafuna nga tumaze training tebyali byangu pozi ate bwe tudda ku NRA yali 21 Wanoonye
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nsanyusa okulaba ow'ekitiibwa. Kale mukama wange nange nsanyuse Weewaawo. nkulu Kisubi okuba nga mutujjukira. Weewaawo. Kubanga okujjukira omuntu si kyangu. Si kyangu. Naye nga nsanyuse nnyo era nsanyukidde ddala. Mbuuliza ku Bannayuganda abo abatulaba. Bannayuganda mwenna, abaami n'abakyala n'abato, abali mu Uganda yaffe, abali obulungi, n'abagonvugonvu, abali mu nsi z'ebweru, mwenna mbalamusizza. Amannya n'eddoboozi Joseph Ssentongo Saalongo. Genda maaso. Omusirikale natandikira mu Fedemu. Ne tumaliza Fedemu ne tuddamu NRA. Kati mu bumpimpi Sergeant Joseph Ssentongo. Erya Saalongo nifunye wano jjojjo. Kiba kigezi kyeyongerako kaakati. Ennamba omusirikale oba n'ennamba. Ennamba ya Fedemu kwaffe twakolanga training ng'olugimala. Nga bakuwa ennamba. Ennamba olina ogisimbibwa. Okay. Ennamba ali 36 37. 36 37. Ye Fedemu. Ye Fedemu. Awo nafulumani private kuba omusirikale bw'oyingira. Oyingira oli kulutu. Bw'otandika training awo nobo kyali kulutu. Okay. Kati olumala nga training ewedde oba private. Okay. Waliwo n'abamu aban'omukisa ayinza okuvayo n'akalanka ku training. Abamu. Kati awo ennamba ye nafuna nga tumaze training tebyali byangu. Pozzi ate bwe tudda ku NRA yali 21 9 81. 21 9 81. 21 9 81. RA. NRA. Okay. Sergeant Joseph Ssentongo. Okay, nsanyusa okulaba. Kale mukama wange. Tuliwa wano. Wano? Tuli ku mutala Kawalira. Kawalira. Naye nga tuli mu Busiro. Okay. Tuwangalira. Era bw'obanga okutte Mityana Road. Bw'oba ova Kampala bw'otuuka e Bujuuko. Waliwo ekikubo ekidde e Kakiri. Kati ekyo ekikubo ky'okwata ziringa mayiro nga 4 kitundu. Oluva mu Gamayanja waliwo omugga awo. Olugusomoka booti. Waliwo akakuba ekikubo ekyota ku mukono ogwa kkono. Awo nno kyekidda ewa Saalongo. Muzzukulu wa Mugema ate jjajja wa Buganda. Okay. Hey. Ate ni musajja mulwanya ate ni musajja wa nnono. Okay. Era maaso byonna bigatta. Essebo. Era maaso awo erinja okutuukira. Era ffe be bamu abaali bakadogo. Abaalwana entalo. Naye nga tulwana emirundi egyo. Ebiri. Naddala nze. Era maaso awo nja kutuukirawo Bannayuganda n'abamu bba abammanyi twabanga nabo. Batujjukira kuba ebiseera ebyo twabeeranga mu danger zone. Okay. Ensiko yeekwaliriza oba muyeekera munno. Oba adduuyi kuba kati mu kaseera ako ffe twamuyitaga adduuyi. Kati nga kwabo gw'osaaga bw'otosaaga muntu munno osanga obuwanga obwavulira ku kkubo n'entuumi y'amagumba. Nga teri muntu nga bwe tutudde kati. Tebolabolabe eggwanga mukulu Kisubi. Eggwanga bw'otunulamu ffe abamu tukaaba. Nga ffe abamu abaalwana kubanga era bw'ogenda okulaba nze ntambulako olumu ne bakadogo bane bwe twali abamu b'omulaba ogamba bawa myaka 13. Ng'akaddi yaweddemu. Embeera y'ensiko yatunyiga ate naye obulamu tebuluse bulungi. Kagamba n'otunula naawe oli bubi naye ate n'okabirako ne munno. Nkitegeera.
kale nti tetuyita mu mbeera nnungi naye nti ng'omusirikale ate twatendekebwa bingi olina okugumira embeera yonna ate oba mugumiikiriza. Okay. Kale nkweyanzisa Kale mukama wange. Salongo. Omanyi Salongo nakyo kirungi, Salongo kirungi, byonna bitiibwa. Mu nsiko eyo tewalinaayo nickname yonna kubanga mu nsiko eyo bangi abeetuumanga amanya. Mwe mumanyi ebigendererwa byammwe lwaki mwetuumanga. Ssebo omukulu Kisubi nickname yaliyo lwa nsonga. Kati bwe tumala okuyingira kati kantandike bano nze mu kuyingira kati ffe olutale ewaffe lutandika 82 ng'olwo FM bagikubye wano e Mawokota nga bagisattuludde bajja e Busujju batandika okwezimba kati batandika okwezimba kati batandika otuliisa enjiri kale mweyunge tulwana olutale ate nga naffe tulaba ebintu bitabuse. FM kyeki FM yali yakayiira kati bamala obbakuba e Mawokota 82 awo bajja ewaffe Busujju. Busujju kiri mu Mityana ebiseera ebyo yali disitulikiti y'e Mubende naye ng'essaza Busujju. Kati lwakuba kati ebiseera bino bagyawulamu ne batuza ku Mityana kati baddukira eyo beetemamu ekibinja bazimbawo kubanga abamu Oluswayiri bannayuganda bannaffe abamu lubatawaanya. Kituufu. Kati nga nange mwendi naye n'oluwulira kakati batandika obuyeekera ate nga ffe wenyini ewaffe we bayita kati kaseera kakusoomoozebwa ate muzeeyi wange yali mayumba 10 kati akaseera ako aba UPC bakutta obagira abayeekera ate n'abayeekera nabo bagamba olukola ki otulyamu olukwe naye ekyatuyamba nti bayitanga bwaka nga n'emmere tubakola ki tubawa we bayingira kakati bagenda chairman wa UPC amugamba musomesa nakutegedde owagira abayeekera ati nze sibalabanga nako tugende tubanoonya basaayeko bakoze biki basaaye mbu babanoonya baliwe gaapu nga nnene azita nankima za mukibira kati baba bakyasaawa bagenda waliwo omwami yafa bamuyita Yiga kati babakwata bali babiri jukira ebintu by'omukyalo buli muntu oba omumanyi kituufu bababuuza mwe nga tetubamanyi ti ffe tuli balambuzi kati tuli bannamawulire ti mwe bayeekera ti kati babagamba bamwami Yiga abayeekera abo timutunuleko wano mu kamera muno mulaba abazungu abakola ki abalimu kati bano mu kutunulayo babakuba ebifaananyi tebabakuba ebifaananyi badduka kati bano bagoba kati mukugoba babaleka kati bayita ennaku ezi abeekera bakomola ebifaananyi ne muzeeyi wange mwali chairman wa UPC ow'omuluka abatoogola abalala nti awa tugamba toli muzibu naga bannange kati olwo akakumbi kagenda kujooka esewo kakati bayitanga akafuuni kasi eggwanga oyo yennyini yalumbira ddala kakati amugamba mukama wange nze muyita wano era muyingiya oli nga mugenda mu kibira kyamala mutana mu nnimiro yange nga siboogerangako abasirikale baye tudduka gamba naga naye nembe sina kyakkola nga mukama wange annonye titugende tukole baisobola bulina kugaana kati ng'obwabusinga kakati oyo waliyo omwami baali bamuyita yali wamuluka bamuyitanga Nzigye oyo bamulumbye bamusaaga yalina emikolo gye egyabajjajja zivuga ebasoose bamukutte bamutandika kuki babukubye obugere naye tebatta kwali kubonerezaamu buki babukubye bonna bukoze eki bwatisi kati yo omwami chairman wa UPC yali muzibu nnyo ng'asula ku nsiko avayo ku makya n'emmundu ye n'akasaale kati nga bamunoonya takola ki talabika kakati awo tabu yali erabise amagye ne gafuuka amagye ag'obote kakati tusanze abantu badduse fena tudduka tusula mu nsiko kwatako bakusala ekyasinga okunnuma ennyo era kyesobola kwerabira mu bulamu bwange abasajja bakwata omwana ow'obuwala nga bali abasajja 14 mu luguudo kale nti nga boolaba tubeera ku mpewo niwulira tayinza kwogera naye abantu bakimanyi kati ate ekyo kyandisa bubi nnyo ate batusala batutta
ate ono omusajja bamukwata ne bamurepinga oba bamukwata kwebakirako awo wenyininyini awo onavaako onaddako kati kwaliko omukulu wabe yali kopolo yali section namba kati oyo yasooka n'amayizo ate bwe bamayiza ate ne bamuddamu livaasi era okufumutuka awo ekyamuyamba batwala mulimu butuuzire naye ye tebamutta kati ate bakutta kati nga saidi nzibu nnyo kubanga neyaba yeekera ate bwe bakwemulugunyamu nti olimu wali eri ate bakukola ki so mzeyi nga mayumba 10 mzeyi mayumba 10 alusima tuseko olwo kati kyeyakola n'agamba bino sijja bisobola kudduka kati wadduka fe tugaa nti atukyalimu ku misinde tetujja kudduka abantu bonna abakulu mu kitundu n'obwana bakyala ne badduka kati fe tusigala mu kitundu kuba bannange bonna baafa bayingira obuyekeraye baafa kwaliko nze mugenzi goloba wagaba yakyali mulamu ebiseera badde kwesipoti yakasirye yakyaliwo omugenzi godi omugenzi kamya omugenzi jjuuko abo bonna bafu kati tusigala mu kitundu naye nga tubeera mu nkola yakwekweka olwo ngwengo oli myaka ng'emeka wakati abakulu bagenze n'abato bagenze olwo ndi mu myaka 13 awo olwo gwe mukulu ate abantu bedda abantu b'omukyalo nga13 egyo oba mujagujagu lwakuba nti ekalaamu eno nga terigaya nnaku zino ey'abaana abasoma naye ng'emirimu obeera muki mujagujagu mukalamu bwe tudda mu kiraasi egyo emyaka gyalinga mu P1 P2 ate on'olumu nga n'omusomesa ogenda okuyingira ekyokubiri nga n'ekirevu okirina ekirina kyo kakati nali muto naye ng'emisinde gino ngikola ki oba twakozesanga misinde kati abayekera bano bayinanga bayinfooma baabwe kati baatulabulanga nga bamayanga tusuze mu bifulukwa kati nga balugamba abasajja bazze abasajja abo bajjanga kiro saawa nga 8 kati naye nga bo bano abayekera bagamanya kati ng'olwo mulina okudduka ate musale ekkubo nga tulina gituddukira tusomoke kati ebintu bitabuka kubanga baatulumba tukyalina gye tuyita ate naffe nabekera batuli bubi tuwa abaana tugere tulwanyisa obote bwe lunaggwa baana bajja kuba bulungi era bino okuddayo okusoma tekiri wa mukama waffe mu Pulezidenti Museveni yekka kuba ne bakasiye bakitugambanga tujja kuba bulungi twerwaneko nga naffe tulaba embeera nga tuyingira nsiko twalowooza nti byangu olwo oyingidde ensiko mu bya Museveni mu bya Kayiira eyo fedemu eyankwanga fedemu eyankwanga kuba wali training wingi naye waliyo ditaachi za mirundi ng'esatu kati nga tuyingira ensiko tuyingira ate tulaba tuba nabeene ettale tubeera nabo mikwano gyaffe tibalina buzibu tugenda kuba byangu kutuuka eyo olunaku olwasooka betwagenda nabo bonna bagenda batwawuzayawuza tumanyi waliyo ennyumba mumanyi waliyo ennyumba twasanga busiisira kakati tubale gwesuladoolo kati kumakya saawa 11 bo tebaddukanga kukola loodi waaka nga balina ekisaawe kyabwe awo mukeera kagamba fiziko gikolera mu kifo kiki kimu awo era nga afande kasiri eggwanga oyo omusajja oyo yali fiiti nnyo musajja akulabanga okusaaga yali yali muki kati fiziko sawange mu kitundu mudde eyo teri byakunaaba so olwo kasiri ono musirikale wankwanga ate osiba training wingi agana school of combat naye mwalimu ne b'ofiisa abalala kuba nti ennyota zaabwe tebaziraganga kubanga mwalimu afande Dadula yali akulanga admin officer mwalimu Mbabazi yali tulaisiiwe naye nga naye w'amayinja 2 kati mwalimu omwami yiga mu kutalamu lwakuba yafiirawo Nampala lwe bamuttira omwami yava mu magye Tanzania era yatuyigiza nnyo Oluswayiri kati balinayenga gundi yaabwe officers yaabwe naye nga bwememu amakulutu twagenda tukimanya luvannyuma nti ono ali mulanka bweti ne buki kati awo enkeera training etandika training ekoze eki etandise bale banyira ebyokuttale bino kati
tandika training ziva ku ssaawa 2 kitundu training egwa ssaawa 10 kitundu teri kulya kakati ekyokulya kyayo tampeka emu eyannyayo nyayo oyo ziba abakasooli naye abawampeke nga mukalu kati bamufumba ne batabulamu eziba kilo nga 5 ez'akasooli bayinza okuteekamu ez'ebijajaala ezi oba emu kakali bakuba nayisi ki ate tejjula yoyina okulya kiro ssaawa 6 era ojja kuddamu ekiro ssaawa 6 olwo olidde akawunga n'ebijanja omaze okulya kakati tugikubye okumala ennaku 3 neŋŋamba nze ebiro sijja bisobola sijjagala kuddukayo nzirayo ate kasirye mumanyi ate ewaffe bade basiiba tutwera nabo emmere we balya bamanyi n'okwekwekako mu lusuku eri mwebaga ati wali buzibu nga ŋŋenda nze ŋŋeze muga ati nzeyo waki waka kati balina obutebe bwe twabalukiranga obwo bulinga obutandalo bwa biti kwe batuulanga bo b'ofiisa kati nga ŋŋenda nze simanyi byakufunga mugulu tandika biki butandisi kati yandabiranga wali kati waliwo omwami yali alapi ng'ali kumpi awo ng'amuyita nga alapi kuja ng'agenda amuga sooka ogenda omukuba embooka 2 ekiyadiisawo bakutuba omaze omugamba sinaba kumutuuka kaaligaga wali tonaba nakutuuka agenda mu obusaazi besi nonayoki kyekikubye ekyembooko kakati omwami nga nkona mbooko zange agabibowabowa kati nga mbuuza obadde olagawa koze nga mugamba nze ensonga ebadde entutte nze ebintu bino sijja bisobola fetwamanyire okweriira amatooke gaffe ne mufumba mulidde obunyanyanyanya obwo kuba emmere yali nnyingi mu ttalo kati sisobola kulya akatampeeko kabulwe kati akemberenge mangenze kasirye mugaye neddireyo nanga nti gwowonye ate olina katondawo obadde ogenda ku nkumbi wajja kutubega nanga ate okigezanga kakati nkiraba ng'ekiro bo baategeera gwe kyotalo tewakirowooza saakimanya nze ekyabe kumuganzireyo mu kyalo kuba ekkubo nali ndira bwe twayitamu ndimanya ate n'ekibira mwetukulidde emaapu yamu ngikola ki ngimanyi kati ekiro ng'omukutano gutuula batugamba eno gye mwajja ensi ndala seyeeri gye mwajjamu atoloka bw'okwatibwako enkumbi ekola ki kakulya baba akataka kafuuni ojja kutya abeeku kakati ekyokubiri tulina okulwana ennyo okulaba nga twejjako omusajja oyo kati awo nno omusajja oyo nakyemalira obuti kakati yali bwamira okugoberera amateeka agabagambibwa ate buli muntu abeera embega ku munne kati awo nno tutandika naye nga yinza girali nti ate ndi muto ate bano bannaye kwaliko abakulukuluko bansingako ko abamu ne baŋŋa nti atujja kumalako tokkirizibwa kubeera mu bukuukulu kubanga ffe tetwanyumyanga nti muddawo munyumye kuva kera ku makya genda ku training kumala training saawa 11 mugende muleete enku ebinywa ebyo mu kiyungu ejjokooni eryo ekinywa kimu ne mu palatuni y'omwosula nawe ekinywa kiki kuba twabeeranga ku mulyoko nga twota kati awo ate balina obbaliisa ate enjiri kuva ku ssaawa emu kitundu awo babasomesa kino babasomesa kiri babasomesa kino kati ku 6 kugenda kunona mmere foreign okunona nnyayo tapekoyo ki emu kati gwolaba oba ogiridde neggwawo oba oterekako abamuze bayita empengere abamazita mpengere ffe twamuyitanga nnyayo kati atukyapa training olwongumye kati training wingi eyo teyali nnyangu kubanga ffe yaffe teyali ya luswayiri yali ya luzungu esebo kubanga ffe aba training gaali magye ga miini gonna afande kabuye yali saameja instructor yali wa miini nga ne kasire eggwanga naye emyini ya training abona magye ga miini kwaliko kasasa bonna training wingi yonna baali ba UA
Okay. Ng'ogyeko ate oli omwami yiga ye yagira mu Batanzania omwo. Era nga tamanyi n'Oluganda yali alumenye nga lutono. Kati training teyali nnyangu. Ekiro mwebakira eddakiika 10 ago. Mulina okuba ate ozuukuse. Kale ate nali buno obuto era nga n'otulira. Okwali kuwummulamu. Teri kunaaba, teri kukola ki? Ebintu bitabuse. Ensekere no zitandika. Ensekere zitandika. Abantu abo obugambe ensekere agamba ono alimba n'okulimba. Ensekere zitulumye. Naye nti ffe kye twawona tetwaluma ku bupere. Okay. Ng'Abaganda baffe abaali mu Lukoola. Ensekere zo zaatuluma mu bungi. Kakati tukatandika training tugibeerako eweze emyezi 3. Kati ate nze ekizibu waliwo omwami oyo yali yeeyita Bihira naye ng'amannya ge ye Kayiira. Okay. Omwami yali kaputeni mu magye g'Obote naye nga saidi kali najja okujoyininga obuyeekera naye nga mbega nga Bote bakimanyi. Kati tukola training twaswagala naye mu katenti kamu naye nga bw'aŋŋamba nanga naye ebintu bino bye tulimu nga bya kisirusiru. N'omugambo wange ffe twasalawo okuyingira ate bya kisiru bitya ffe twereeta. naye nandibadde ŋŋamba twalibaye tutoloka ate mu buyeekera tokkirizibwa bwati ŋŋenda kutoloka era bw'okyogera muno n'akuwaayo ojja kutyabeeku. Kakumbi kakulya. Nga nti tubeerawo awo giwera emyezi 5 ku training. Tunaatera okupaasinga kati olumu wano bwe twaba ku training ng'oyinza okuba osaba okugendako emmanju. Kati namusanga alina akapapula kawandiika bwe yandaba n'akola ki? Naye omusajja ono yeekangamu kiki? Naye kireka. Naye ate naye omusajja aŋŋamba tutoloke omusajja ono bambega. Naye ate nga saagala mukola ki? Nange sirina buli n'amala. Kati awo nga tubeera ku training kakati Kaliisoliiso ono afande Kaliisoliiso. Bamuyita busooka nawulira nti yafiira e Rwanda naye amannya ge Yendugute. Kati oyo afande Kaliisoliiso eyali Twice Wankwanga. Okay. Kati nga bo batuulako abasanda we wali edikoota yaabwe. Twice yabaddirira. Yali badde nga vice bwe tubeera mu bukulembeze. Okay. Kati oli yali Twice we. Bankwanga yali nga omukulu wa Fedem. Yali omukulu wa Fedem. Kati ono nga yamuddirira. Okay. Kati Fedem eno yali yeegabanyaamu yazale badde nga division bakolanga zone. Abonawo nja kutuuka kati ene Busujju yali agana naye ng'ate mulimu ditaaki 4 ezaalimu naye nga zeeyawudde. Kakati oyo mwami agenda atoloka tugenda ku paasinga yabitegedde Kaliisoliiso ajja munaku nga 2. Kati nze mu kutoloka twali naye nga tugenze mu nku. Naŋŋamba naye omanye ekiriwo tutoloke. Koza sina gye nkola ki? Nyendaga. Ne mugamba nze nkoze training emyezi gyange 5 ngimazeeko. Tugenda ku paasinga ekintolosa kyeki. Sisobola. Nanga nze ŋŋenzi. Nanga ŋŋenzi. Kati bwe nakomawo saayogera. Kubanga weejogerera ekubi egenda kola ki? Kulya. Ate nange oli musajja mukulu Zeddy Kadogo sisobola mukwata munyweze nti wuda atoloka. Omuweeyo. Togenda kuba lulu ne bokubedula bakoze eki? Abatoloze. Kati nga asirika. Kati abasirikale embeera yonna ey'obuyeekera era mutendekebwa kyekimu bikyukamu katono. Kati twalinawo foreign ekabungeezi. Kati foreign eno babala bagenda okulaba tebamukola ki? Tebamulaba. Ne bamanya nti oyo akoze eki? Oyo atolose. Kakati mu mbeera eyo ne babala talabika. Kakati twasula ku standby. Funga muzigo. Ye ate nno nga muzigo ki ogwo gw'ofunga? Gugugu bwe buti kasefuliya. Funga muzigo. Empalo sibe ebyammwe. Empalo oyina ki? Oyinemu ate sena mpale bwafuuka buziira. Bwafuuka biki? Buziira. Kati ku makya twakeera kusimbula. Tukyuse okuva mu ditaaki eyo tugende awalala. Ekyo kiva mu bweraliikirivu buli. Anti kati ono kubanga talabika. Ono yamaze okuba avuddewo. Ne baba nga bakutte mukwate bajja mwogeza. Ajja kuba waayo. Nti kati tutwale banno gye bali. Ate jjukira ono mbega yennyini nnyini.
kakati nga tuvaawo kati ye engeri yali nga ku training wano yayinanga enkola ye nga bwomanyi omuntu mbega aba muzibu buli ekigenda mu maaso nga bakikola ki nga bakimanyi kati nga baagala batukube wano nga baagala basalewo kaliisoliiso ono agenda tupasinza awutu eyali minsoni kuba yakitegedde kitraining ekoze eki era tupasinga lunaku bwe ruti era bwe yatoloka ku ssaawa eyo yakozesa obwangu kuba baayirawo amagye ekiro ekyo ekyalo kyonna ekitukwega eggomba yabere batuzingako nga temunaba kusenguka tutunaba naye nga bano abantu ba OP baffe baluga nti ku ttale tokyalira woyisa kiki kigere kati naye nti olwokuba be tebasobola kuyingira kiro tutegamu landi mayini ze twateganga landi mayini kati ne bagikyusa we yali amenyi weebeera ne bayiteeka awalala kuba bwe twalunanga emmere wano tuli ku training nga babalaga wano temulinnyawo wano waliwo landi mayini kati ne tubagikyusa ne bayiteeka awalala mu maasoko kati ne bafuna ne ku mundu ensaamusaamu awo ezigenda otugaadingako kati ku makya ne tukola ki ne tusimbula kati ne tusimbula twakeera nnyo ssaawa 12 zennyini kati okuva muri taaki wano twalina okupanuwa kuno buli omu alina kwata lirye temulina kwata liki temukwata lye limu kati zigenda okukola ssaawa 8 nga eno zimmota mu kibira eno kyezeekola baalinanga enkola basooka basiringamu mmota mu kibira eno bazikuba essaawa nga 3 ne balyoka bakiyingira nga ffe twavuddeyo dda kati baatunoonya twali amala oketta bagenda batunoonya batoonyeza wiki namba paka ne batugwako ne batukuba bubi nnyo jukira training wingi emundu tulina waliwo ntono naye nti bano bwe bakyanga ku makya batwalanga mu stand 2 kati stand 2 kwekweka kati awo we bampeera n'erinnya epaatiike ng'olina okulondayo erinnya erinakutaasa ne bampeera erya Ntaakimaze era erinnya eryo lyayatiikirira nnyo ne mwenala emonna kaakati nga batukeera ku makya basalamu 30 ne babakwasayo emundu ezi bali basiniya ne mugenda mu kava okubakuumira eyo kati mulina kudda ku ssaawa 10 ekumi ezo biba bivuddeyo nga tebikyakola ki mulina okudda ku 10 lwa nsonga temulina okutyaba enku kuba twafumbanga kiro ate tosala tutyaba nku kiro kati nabo koolo baatunoonya basala mu taaki tuvuddemu nabo baali bagezi ne basirika naye twabawulira kubanga twayinanga okulabulwa amafulungu ago be gaabalabanga nga gakaaba nnyo kati nga tumatya abasajja bakoze eki naye twabala lugamba naye ate singa badde bazze twalibadde bakubye ku masasi kati nabo tebaakuba kati tukomawo tujja baleka babuliddwa tugwa mu basajja buli taaki mwennyini ekyasi baatukuba buli omu akwata lirye era waliwo omwami aba yafa n'okufa omwami bali bamita ovuga oyo ye yagwa kuba yali mulwadde wakafuba tasobola kudduka mukubuuka omwala wano ye n'agwa kati mu kugwa ne batugirako sipiidi kati ffe kyatuyamba obasala sipiidi kati ono Mbabazi afaana Embabazi yalina eke kati bagenda okulaba ffena tuweddeyo tubaze okubuuka omwala n'abakubamu ebyasinga 6 oba bulookingamu awo tetusobola okukola ki kati baatukola tutawanyika tusaasaana naye nti twayinanga enkola ng'omuye kati twali tukyali makulutu twali batendeke bulungi nga ne bw'obeera odduse todduka ate kiwalazima kati nga tulina okudda amaali tugere twekuŋŋaanya kyatwali ebbanga ddene nga awali 50 awali 3 obbanga tagatabu nawe tweningiwi nga tuddamu kati ono alamba amaze okugumbulukuka banga bwe baga nti abaika tubakuye bonna bakoze eki bagenze badduse bagenze baweddeyo kati bo baalidanga enkola nga bwe bajja ne bakuba nga baddeyo nga bagamba bonna tubakuye bakoze eki baweddeyo n'olumu tebayingirira mu kibira bakuba zimmota zaabwe ezo ne bakuba mmota ne basumula 14 zaabwe bamala ennaku zaabwe esalu ne babba ente z'abantu ne balya bakukumba ente biki banyagulula bakazi ne batwala ne bagenda kati lipooti eddayo twabakuye bakoze eki baweddeyo tekyalina ki n'omu kuba nabo baatyaga kati abo nno atudda ku training kaliisoliiso ng'ajja kati kaliisoliiso ono kwati akaseera ako yali yalemerwa otutuukako kati bwe yajja
kati baali bapanga kati nabana ate balina bambega bwabe bangi ne bategeera nti kaliiso liisaze tugenda kupaasinga kati ne bayiwa amagye empigi kubanga fe abaatukubanga baavanga mpigi ne bayiwa ekanoni ne bayiwa n'agaava emubende kaakati bano ne bagamba nti tulina okukola nti abasajja bano tulina obbasala ku sipiidi okusobola okubanga bano bapaasinga kati enkola y'abayika bamanga mugenda kukuba nga mwekwanyakwanya kati nga emundu twalina ntono kwegamba eno ne mugyayo emundu 3 mu litaaki eri endala naye ne mugyayo 3 bwe tutyo kakati mwalimu okwekwanyakwanya nemakuta ne zivaayo kwemakuta twalinawo wano akusolooza naye nekyaggwe nebuwambo naye bugerere kati basoleza emundu nga 7 mwezi mu 3 naye nga ffe tetumanyi kigenda mu maaso tugaye abasajja eyo tenga bangi kakati ekawungeezi ku ssaawa 10 bayita parade beeyaabwe mu kiwanja twalina ebiwanja 2 kitukolerako physical nekya training kati badiri ku kya physical kakati nze nali nabajja emundu yaye nga yabuti ku training ze saakwata biti bino mbisibawo obugwa nabajja bulungi emundu yaye nga yabuti ng'emundu bwe yakula kale magazini kweri naye ng'enjawulo eriwo tekuba sasi nengisigala erangi ya bbulaaka bulungi nnyo kakati emundu eyo kaliisoliiso yamusanyusa kati naye nga ndi kakadoogo kati ku training balina okulondamu ku makulutu n'abasirikale abeekeramu abatalina mundu kati tetumanyi kigenda mu maaso kati balina okubawa obusefuliya obukadde kadde obwo oba obubaatibaati mulina okufunako ku biki ku ebyo kati batubuulira titulina operation gye tugendako tinaye tugenda kuba basajja bwe tutandika okukuba bwe muwulira nga tugambye charge ogusooka temukola ki temusituka n'ogwokubiri temukola ki temusituka naye ogwokusatu ffenna nga tukola ki kusituka ate bwe tuba tusituse teri asigala mabega ffenna tugendera ku layini ki ku layini emu kaakati kakati bwe tuba tukuba nti mulina okuba nga mukuba amabaati gano n'enduulu eyaki ey'amaanyi kati batutobeka kuba batugjamu 10 fe amakulutu ne bali abamu abatalinaako baalimu nga 15 kati nga tugenda tetumanyi wa gye tugenda kati nga tusimbula tugenda kati bwe twali tunatyo tubulayo ndowooza nga mayiro ng'emu kati baliga mupige magooti kati nga batandika bo bakamanda nga babuliifa kati tubano twetemebwamu gurupu 2 bibinja byali 2 tibano bwe tunatyo tuka bagenda kukwata bati ne bano bakwate ki bebali nti twabalekeramu okuba nti tetwabasalako bonna tisinga bakubwa mubalekera banakola withdraw kati tugenda kati nebyo ebyasi twali twabigumira kubanga nti twali tubulako obubuzi ku ffulu bya ssasi naye nga ate twagabeerangamu kuba kuva gakuba ate ne mu buye tulina kuyingira ate twenyinze lwakuba nti ku tageti wano tokuba naye nga emundu ogimanyi ogikuba minisoni yaffe yalama bulungi njoera kuba twadde n'emundu zaali wakati w'emundu nga 6 tukyaginzeeyo n'amasasi agakola ki agawera kati twabatandika obbakuba ku ssaawa zaali nga 11 twabatandikiraawo naye zigenda okwera ssaawa ng'emu kitundu awo ku 2 twali tumaze obbakyaginga twali tumaze okukyayo era nze nakomawo n'emundu naye lwakuba bulungi nnyo naye neeri eyange nakomawo nayo okuba baatugamba kati eri gye wotambula nayo yaki ati nayo mundu esawo mundu era bagamba songa olina okukola ki ng'osonga n'ekiti osonga n'ekiti olikubisa mumu essasi eyo sawa mundu essasi lya nduulu kakati bano abalina obukebekebe bakuba obuki ekitegeeza kulengera eri bw'alaba ng'otunuzamuokoze oti alowooza mundu yennyini ate kiri kyalina kisiiga bulungi mwateekako ebintu ebyo kutiisa nedda bali bwe balaba batya ate abantu bangi asikaye baki kakati nti olwaleero omuntu bw'abanga kangeze ng'ali mu mayiro nga 3
naye nga bagenze beesuula swati ng'owulira enduulu eyo n'abafesa tebabavaawo nate olera abakuba ebirala wakati kino kitirifu kati ate sayali obutiitizi baaliga baki kubanga ffe olutalo lwe twalwana tetwaligamba nti tulina emmundu naye ng'ate abasajja balina emmundu eza buli kika kagati lwalimu ebintu bingi lwalimu Katonda ate nebeeramu ne bajjajjaffe bano kuba nze ni musajja wa nnono era bajjajjaffe abo baatukolera nnyo mu lutalo gyenja okutuuka mu maaso mu lutalo omwo egyo emyaka ebyabajjajja ebyennono wali obitegeera ku myaka egyo bulinga bulanzi bali basiima busiimi tebagulwa wabula bo basiima buki kati ate nagenda okuyingira mu nsiko eyo ngaabo bajjajja abo abacwezi nga mbalina era ne mu nsiko nabalabanga bulungi nnyo olimu olucwezi lwennyini ndi musajja munyolola kuba kudde mu Buganda ate abacwezi abo abacwezi batugaa temufa mubula bubuzi kituufu mubula bubuzi nedda muntu yenna afa naye lwakuba nti era bangi bannaffe baafa n'abamu tetumanya gye bali naye nga muntu yenna teri muntu atakola ki kuba edda n'abamu baatulimanga nti Namago yitafu naye Namago yafa balimba Namago yafa olw'ensonga nti batono oli bagamba nti tafa kati katumala training kati nze bwe tuvaayo emmundu najja nayo naye lye yange ey'ekiti kololo osooka okufuna emmundu kololo esooka okufuna emmundu eyaddala yalina faazi ng'eriko magazini ezo ndaba okwesunga saasooka nnyo gisanyukira kubanga nti yali twali ku training naye nga tukime tugenda kulwana naye nga tumanyi tugenda kufuna nga tumanyi bwe tumala training bagenda tukola ki ate era baatugamba nga titugenda bawa emmundu naye nga tetumanyi tebayina so wakyajinga gwe mumaze kuba oba wasangaawo nsange yali akubiddwa yali akubiddwa kubanga namusikayo ekijaketi kino yalina ejaketi bbiri yalina kinifomu kyamadowadowa kali nga alinamu uniform kali nga kiri kiringa kijaketi kali bwe nasikayo nekikutuka naye nga yakisibyamu oluguwa olwoluguwa nalukutula buki yali yemyomyodde yasibye kimyu engato zino zannemu okusumulula kati bwe zinnemu okusumulula waliwo omwana yalina ejjambiya n'atema buki butebi kubanga mu kusumulula naye tukala bulina okukozesa obwago naye nga yunifomu gikoze eki yunifomu yo gitutte amagulu go katuteme kati walukyakukutera okuyiba obanga asemberayo naye ye yakyajinga bbiri kuba tebakyajinga emmundu nnyingi kati n'atema buki eggumba lye libwatuka yatebera neeno nekola kigalaga akukwata kati nesiba obuguwa bwazo bune neteeka wano buki ebigere kakati ebigere eyo nagenda nabyo kakati eno emmundu yange ekadde naye yaliko oluwuzi kati eyo nedda eno mu mugongo nange nekwata ki emmundu eri eyaddala era awo mu kukyajinga awo nagikubamu amasasi 3 kuba wano kyaji bajja oluusi basiriikiridde nakubamuko okiwulidde wali tokubanga kusasi ate olikubewa n'otwalamuko nawe nange netwalamu naye bwekola ki batugamba nga nti emmundu eno bwoba okuba ekusikamuko ate kati nga wamenye okukimanyi gipangulwa bino bimanyi naye tokubyeko okiwulidde naye tageti kwe tuyigira batera tageti eri rengi naye tokoze eki kati awe nga emmundu yange ngifuye naye kati okutuuka paredi erumi awo tetwafiisayo musirikale n'omu saidi yamwe teri yafa tetwafiisa naye tebo twafiisaamuko naye emmundu eno twakyajinga 6 naye tebaafa 6 kubanza emiramu nayo kujja lingo ndoza nga oba nga 27 ndoza abamu baasuulangayo kiki ekiwalazima ekyo kati nga tudda kati enkeera nga tupaasinga kuba sipiidi bali twalimaze obasalako kati tupaasinga kati bwetumala okupaasinga kati nga nze nkwanga gundi agamba Kasirye ono mwagala ku esikooti yange gwe yayagala nnyo abaana ab'okukitundu awo ebusujju kuba yali atutteko wagabo ye akyaliyo nanga nga njagalako ne mugamba afande nze sijja kusobola sekupingawo naye sijja kola ki musajja mutiitiizi asaali mutiitiizi anti nalaba nga benagenda ku bwesikooti sijja kugenda ku kyoto wano
njagala kyota ate yateeka ku bwaki ate bamaze okubiraba gwe oli ku training week bwe bajja ne mukolayo kambusi katono ate nze njagala bali ku front wali kati nga ndaba olwo weewulira training yo njewulira ate nemundu nange njagala nemundu ogifunye kati ndabira ddala wano aba akoze eki anfiisiza ntuulidde emuga afande sipinze woda naye nze sijja kusobola kukola bwesikoti nti lwaki nemuga sijja kulwanira ku kitundu kwezaalibwa kubanga ebyensi bikyuka ate batuuke ne bwe ndiba nafa bekola nti ate mutabani wa musomesa kituufu nemuga nti nolwensonga eyafaane nze nsaba mumpe transfer kuba twali tukimye nti akutraining bwingi bwe mumala training babakola ki kati ate ne kaliiso genda nfuna obuzibu ate naye ayagala ngende ku escort ate kyesaagala kakati abakadogo twalina ekizibu batwagalanga nnyo okukola obwescort lwaki anti kadogo ono buli kyomutuma agonda ate ffe twakuzibwa mu mbeera abantu bedda twalina empisa ekitali nnaku zino naye dda twalina ki kati ate wooda eri bwe bubeeramu yaffe ey'amagye wooda ebeera ki kuba nekyotakoze oleba nebuga nti galamira kiboko 10 ng'ogwa olumala okukuba tobuuza nti nakoze eki olumala okukuba mukubira saluti funga mugu mwebaze complain okalaba akatundu ako ocomplaininga ocomplain ogamba naye afande tiwe maze okufuna ebyo gati funga mulo gati asante sana afanye mwana lakini afanye mmenipiga nimefanya nini makosa gani ukiwulidi kati wadembo okuddamu obutakola ki aye bwaba yalaga complain badai ngogenda ngokola ki teri lutala litonyiga sika takola ki kikuluma naye tokola ki tonyiga kakati amala okuzakata ng'okuba sebo webaza nga webaza bwaba osobodde buuza buzibu ki tobuuza bwaba yagadde akuddemu omukulu aba muki bw'atayagala akugoba bugobi yagala akola ki akugoba bugobi asikaali saapu ebyo bino olina obbiraba kali nga kaliisoliiso yaŋŋamba nkwagala ku esikooti yange fande kaliisoliiso emugamba afande ekyamazima omusiga tapinga booda naye nze mbadde nsaba mpulira ekyaggwa eyo waliyo nnyo fulonti eyo kuba twawulyanga kuteri nti ekyaggwa eri eyebuwambe eyo kuba ebuwambe waliyo fedemu yaffe nga ne afande kyalugonza alina ababi naye nti ffe twabanga kali nga tula nti eyebuwambe eyo ayo temumala nakubiri kati nfukubagale n'abasajja kati nga gye naawe gye nesunga okola ki oyagala ogende ngende nfukubagaleko n'abasajja abo sobola okukozesa obwabutwa lugwe aye teruliggwa kati teyankaluubirira kati nga bampanga ku kigaali ekijja emawokota wano emawokota wannaawo awo mu sujja ompulwawo monna kiringa entoomo kati eyo eyali middle east kuba basalanga zizooni kati nga baleka ku kigaali ekyo olw'emmundu yange baginzigyeko naye tebaginzigyako mu bubi banga nti kati eri gye bugenda emmundu zikola ki gyeziri so oli yakkiriza okuwa transfer ayakkiriza era nekadafaani kati teyagaana bonna bakola ki kati nga baŋŋamba eri gye mugenda emmundu zikola ki gyeziri ne badde training kati emmundu ezo bagendanga bazigaba abafunyeko 5 abafunyeko 3 kuba ekizibu kyali kya mmundu era operation eyo yalama nnyo ku olwo kati nga tuyingira kigaali twajjanga 13 kati twalinako bano basikaali abakadde abo abatalamu abo bebatukolako esikooti abakadde abo abamanyirivu bebaita abatalamu abo abamalirivu ne mubajje mulimu abawooga ssebo bawooga mulabulebanga nti obafala omutiitiizi bakama baffe twabagalawo ogenda ku Florida ngati afaana akantu kali kunuma enuma eyo ogenda okudda ate nga mulamu akasawuli ati operation kolwalwala gamba afaana akantu kali kunuma enuma eyo ate mukulu kati ate gwedde wali bajoyiningawo omuki naye nga mugende mukobole musanga mulamu era nga yitudde katebe kaali biki naye toga nti ebyo biki kati bantu ba 33 otwesikootinga tetumanyi gye tugenda nze obulamu mwenewe nali nkoma mu kyalo omwo kwedda twatambulanga nnyo twatandika kiro kubonduka ssaawa nga 10 zigenda okubeera emu nga tukivulumyemu ekibira nga tusimbula kati ne tulyamu olugambo nti abamu nti bagendeyo obuwamba abalamogota biki
katujja kati twalina bwe Nampadwawo bwe twatambula tuyita omwo mu Mwero omwo bwe tutyo Kakindu omwo tutuusa we Nampadwawo wewaberanga nga bwe tuwummulira kuba twali kwabayo ssaawa nga 10 kitundu ate omera tatambula misala atambula kiro kati walingayo akayuukiyuuki kati nga gye muddeyo mu kava eyo kati ne babafumbirayo obuwogowogo era ko nasooka okulya ku muwogo kubanga nalaba ateega obulamu ate bukomyewo wali obadde ku taapeko emu ate wano yadde kaali katono kuba baafumba buli muntu baamu akabajja akaka kamukamu n'amazzi naye ku olwo twanyole ku mazzi amalungi kubanga eri twanywanga bitaba walingayo ekyala kati ng'omwalo ogwo ate gukalira kati nga mulina okubaako we twasiima ng'ekidaamu kati jukira musenyeemu tegakulukuta galimu esirizibiika muli ate n'abamu bano olumu bano abasirikale abakulu banaabiramu bano abatali bakulutu gaffe kubaffe twaba kutraining nga be batukuuma bo bagera ne banaaba ate ge munywa ate ge gafumba ate ng'ojjagganywa kati awo ate wetwanywa ku mazzi agavudde mu ttanka z'abantu kuba waaliwo basapoota baabayeekera awo baali mu bantu bayosedde enja zooni tukuba kava eyo tuga tebigenda kuba bitya ate awulira abantu kati enkera batufuumira emiwogo bamusima omwanya tuwamu we bafumba akabayo akaka n'amazzi ekawungeezi liwera 2 ne tusimbula kati batuleeta tumanyi kati tuleeta tulija wane emawokota awo nalweyo awo maluba awo batuleeta awo bula mazzi omwo kati mwalimu obubira bire nga butini kati bana batuleeta abamanyiimu enkuba egenda etonnya nga tubuzaayo ndowooza emayiro ngezi tutuuke kati enkuba etonya tutambula olwo tutuusa ekiseera buli omu akuttemu ne ku ssaati obudde buzibye ebyo tukengeri ekizikiza kuba yagenda neekwata ekizikiza kati nga singa okutuka ku munno kuba emisulu gyakutukanga emutambula abamu ne bawaguka ne mudamu ne muyimya ne babagattako kati nga kimulina okukola buli omu akwate ki ku munno essaati naye bo bali abali bamanyiimu balikyetaagisa kati tutuuka okuyingira mu kibira gye batutwala bo kasi abaatuka ekkuba erikyama kati bo baateekako mu 10 ate bo balina tooki ffe tetukola ki ate sizoni ya nkuba ng'ate enkuba yeeno mpitirivu tutuuse awo tugenda ogoba abanno gye bakutya olumira butooki tutuuse ku kiwanja ate ogenda kuyitaani twakeesezaawo enkuba tukubira awo paka budde okukya tuwikedde ku makya tukankana kali ku makya nga foleni eruma kati foleni bweruma nga batwabuzaamu bagenda bagaba abagenda ekyaggwe abagenda eno naawe twalinawo buli taaki kalinza omukisa gwankwata nasigalawo naye nga nali saagalawo egejiralabawo nga zesikola ki nga ze njagala eri ekyaggwe gye bakola ki gyowulira naye kati waliwaawo omwami bali bamita Kasujo bakyaliyo simanyi yaladira Sikopolo kati mugamba enjala akeera ku makya mugamba afande enjala kwali jukira ffe tuli ba senior we yakava ku training naye yakusooka oli aba senior kuggwe alina kuba afande kubale muba private uli mu senior private kati kazi yalira Sikopolo mugamba afande enjala ng'ennuma ati waliwo kakulya nanga nti ekyokulya ati olwo waliwo bukisubi awo balina ettuumu ya bukisubi butandikiza okwengera abaana babuyeko ekifuba babulidde bodda kati eyali osiwalitaaki ajja agamba ani abalagidde kati engeri twaliko bano ekikoosi ekyatuleeta gamba abaana bamaze ennaku bbiri tebakola ki tebalya kubanga yo ekisubi oyo abeerawo bulunaku mulina okulyako obunu obwo bubiri buli omu kakale ate bwe mumulidde etuuba ekoze eki ate eweddewo emmere baddeyo okulya wiiki ngamba bamulidde ekoze eki kati obuzibu buzze omwana nga ate anyinayo eyo ekyokulya ati nga ndeetera kisubi obunu obwo naye kali ye nga gyali nti mukulu ate baluddemu ye alinawo obunwebwe nga 6 kale ate n'abantu nabenjaye baluma naye nsika tolya bwomu bandyako nga ate amazzi nti ate togalaba kati amazzi gagamba ebidibadiba awo birembekalembeka ate naawo weegali ate kyalina kiwanja kisaawe wemusuze kati mulimu galembeka esiro lyankuba naye ate amazzi togalaba funa kinatadda busaawe natadda busa kiba kikoola bibeera mu kibira biba bikola bwavu ebiti bazima mateeti z'abakulu ekisiiwa kutula wali okole ki ate gaali gateeseteese kati ate otwo tuli bubi ate nga batwabuzaamu obubinja obugenda enasigala awo
sigala awo nga bamunkwasa era mu section ye mwe bangaba yali section kamanda kwa twabanga mu platoon waliwo platoon 3 kali waliwo ne covid officers mess sebo ne platoon ne nakani Sergeant Simmesi kali banga mu platoon ye kati nga ate tusala babiri mu katenti kati omwami oyo yali nga akolanga mu kaseera kano bayitanga bambega naye nga ate olina okukola emirimu ebiri olina okuketta ate n'okuliisa abantu enjiri singa obeera ogenze mu bantu bamatiza tuwabe abaana bakwakolako kubayisa obulungi noba kuba akalimi akaki twabetanga ba protocol mu biseera ebyo naye nga ate n'oketta okubaira basibire batubanga amawulire kati nga bamunkwasa tutandika okukola naye anyigiriza ekitundu tandika okuntambuza andeetako ku ensangi awo twayitanga awo nkonya munda omwo kati nga ngamba baito nolomba mu basivile bulamu abasiviyani awo awo nemmere tulyako akaluugi awo ssebo kuba wabogeze mulya mutambula mu bantu mutambula mu bantu babawa mulya bakola ki kati agenda ntweninga mpola bamuwa bitambula bitya kati bwe naweze ewiiki nga nkwasa ate naye mukama we bali omwami oyo bakyali bayafa simanyi ati banaffe batugendako dda nga munkwasa omwami bamuyitanga Lubyayi twasijja kati bamuyita simanyi oba akyaliwo nga omwami yali lefutinanti naye yalina ekizibu nga tawulira bulungi kati nga bagamba nti bakuba ekikombe ali bagulu ku muti nekimuziba amaki kati nga bamunkwasa nga nti kakati nti togenda kubeera esikooti wange tugenda kuba nga tukola aba babiri naye era manya omukulu aba muki aba mukulu kuba ebyesikola yali sibyagala era gasaagalya ddala kakati nga nti kakati njagala oyozeeko oyambale bulungi ate kuba tebyaŋŋamba okwoza oyoze engoye zo akasaati ke nava nako ku training kaali kayulika wano bakakubamu amasasi gaali 2 bali abatukuba ennyo ne kayulika baali bagakubye kati ate kakaddi ate kino gye wasika kuoli wali tokyama ate yo bagizijjako ebyo byonna byasigala eri mwe mugenda kufuna eri mugenda kukola ki era twajja tumanyi nti gyeziri kakati kwali tugenda otukalodita kibwe batulese waliwo emuntu 9 gamba tebiro biki naye ng'olina okuguma kakati kati oyo mwami Kasuja oyo ye yali alinawo empala awo ng'agimba nga nno ssebo gwezi naye kuno kwesaddaaka konze yeti ama nti ogenda biraba kakati kazi ye apanze identity card nze gye simanyi kuliko Joseph Ntakimazi lyerinnya era yamunanga linnya kiri bafune party batutraininganga olina erinnya eriki eparty ke naye kyalo nemukyalo waffe lyakwata erinnya Ntakimazi kakati andeetedde identity card erinnya lya Kinyalwanda ati nendabikeerera bwolaba obulungi oyinza nti ndi weeri mmanga naye ng'ate ndi munyolo kati bagize kati ansimba identity card aŋŋamba kakati nti bwe bakukwata ogamba ndi mwana wa ssomero nze ensangi gyaŋŋamba ng'ogyeko otukali ku kkubo n'essomero nga nti ntwalaayo sirikola ki ate n'omwana gwogamba ow'essomero olwaŋŋambye muŋŋa nti nsoma kyakusatu ku myaka ng'emeka awo olwo kati awo kuba yali ku training twamalayo emyezi 7 yo nga yali badde yeetalo naye nga ekiba nti batugootanyamu kyatwala 7 kati olwo wali nali mu 14 olwo wano kati enyingire 15 naye nga ekyo tekigana ku biseera ebyo nga neboga nti oli wa P1 naye buzibu bwe buli tutwaleyo woosomera so gavumenti oli wa kyakusatu era nga ŋŋamba lwantutte waliwo omwami awo enkonya omwami oba muyita mubiru oba akyaliyo yazaala abaana bangi nnyo yali mugagga nga n'abaana balina tabamanyi kati nga tubeerawo nga nange menyini ampita mwana wawaka ayira nga agwani nga muganze mubiru era ebiseera ebyo singa nali ng'abaana abavubuka abakuze ndowooza nayinza okuzaalayo abaana nga 20 nakwaffe twali bato yalina abaana ab'obuwala emirimu gyawali nga twakita yegikola nga waliwo abasomera ebuddo luddawa kati nga nabo benyini bemanya mu luwummula era nga naye abamu tabamanyi yazaalanga n'aleeta buleesi yalina akasente abakyala baali banjawulo naye nga gali ge maka amakulu kakati era nga n'awaka awo nfunyeko boys quota eyange mwenyino mwensula
So omukulu nga takumanyi nakuma. Atakumanyi. Kati ofuse mwana we waka. Kati nfuse mwana awo. Kati ayete yabanga ulu munalumu kajaluki. Naye babo bali abashyala n'abaana batumanyi. Okay. Kati ngaawo oyina okukeera ogende ojje ku Masaka Road awo. Ate ojjeko ne mu kibuga. Osooka okette buki bulungi. Ate okomewo omukulu ono omuwa amawulire amaki gofunye. Kali nayo Masaka Road ku Mitala Road nakomanga awo buyala awo waze mulamu gwa twayitangawo kazi tewaliwo bizimbe ebyo. Kali ozengulire bampadde 2 nina okukola ku Masaka Road nkola musekiwunga monna omwo nakirebe omwo monna sujjompo lwo monna monna n'olukuba paka natete ate nodda kati mukudda nkomerawo ene buyala okomerawo olwe netambula ate olumu ya bulumilumi lumu bugaali bwe bityo waliwo nnyo twali boda boda bakati kati ate olina omuwa amawulire babati batulumba ate ekisaawe eyo ate gatwale ku kitaki kati namala okukola ebyo ate nankyusa nane kati ekiriwo nti ye kati ogenda kubanga oyingira butereevu mpalakisi olwo emmundu nina ne uniform nali nina naye nga tulina gye tubikweka ku kitoogo eyo wansi olwo nalina ekke wasookera kuki eri ali faazi gye nakyajinga kati nfunye ekke kati naŋŋamba nti naye kyetugenda okukola nti myaka 15 nanga kyetugenda okukola olwo twazimba ensiisi yaffe ku kitoogo eyo enkonyi eyo wansi twasomera kumanya ogaseka abantu babiri tulina teeti yaffe ye yalina ne pisto nga naye alina emmundu ye kakati tulina yunifoomu ffenna fuulu yunifoomu ekuyamba etya tulina twatuukiranga ekiseera twamba yunifoomu fuulu ng'abasajja abo tubayingiramu ne batatumanya naye nga bwoba bayingiramu nabo baatukanga ekiseera ne bakola operation waffe baalinga kiringa ete wali ditakyabwe ennene kati n'empigi n'ekaabasanda kati nga bwe bayiwa nga banaatukuba ng'awo namwe mubayingiramu tebasobola kumanya nti bano se bannaffe naye bano aba bulijjo bano tosobola bayingiramu kubanga abasirikale mwemanya ne bwe mubanga muli mutwalo mubeera bayikoyi bayipalatuni ate bayipalatuni muli musekisoni byonna kati sekyangu ate bo tebalinanga password ate ffe nga tuba ne password zaffe ezitwawula akati nga nina okwambala uniform ate nga ekirungi nti nabo bennyini baabangamu ne bakadogo aga amagye gobo tegalina bakadogo naye tebaabanga bangi nnyo kale ate nga n'oluswayiri engeri gye nnali nti ku training wano baatuyigizanga oluswayiri ate oyo omwami igoyo yafa naye yakwesikooti ye nga naye nankwatako nnyo ku luswayiri kati nga ndumanyi kati nga kinyanguyira nnyo kati nangane kati kyetugenda okukola nti kati kuyingiranga mu basajja okubaketta kati nasookeranga awo ensanja waliwo nga olodi bulooka awo olina obbabeeramu olwo ndi mwana wa ssomero naye waliwo omwami omu yali kopolo mumayewo ye yammanya naŋŋamba Joseph ponze wange naŋŋamba nze siina buzibu naye nange njagala kuyingira buyeekera nemugamba ekisebo tubawulya bulize ate olaŋŋamba ebyo pisito endi wano kubakola omukama yali apade pisito olina ebitabo pisito ekuli wano oli mu yunifoomu ya ssomero ati ogera ku ssaawa awo essaawa ezo nnyo abalala babateera ate bali basomaawo kati nzija nabo mbeetobekamu ne ku ssomero ŋŋenda ye nanyi essomero lyakimanyi ogendeyo kole nga ate kirasi ogibeeramu abano omukudda wano okomawo nabo newedobabeeramu awo edobabeeramu naye ngaoli yantegeera kali atuyiramu n'emikwano bakugamba tupageyo ku bawala kubanga olumu nabanga n'abawala abakulukulu omwana ow'ekyomusanvu ebiseera ebyo ebbeere likome kati nga bagira kati nga bankolako nnyo omukwano naye ngaono ye yantegeera ono naye naŋŋana naye abasajja kali abo baali banatera obbakyusa yaŋŋamba naŋŋa nti abasajja bano nti mbadde nkuwa amagezi kyusa mu ntambula zo kubanga fe abadde bakumanya ate bali tebakukola ki naŋŋa naye ffe nkya bagenda tukyusa era omwami otuwamba yajoyininga yajoyininga kati awo nno tandika kukatta abasajja nfe ne mu lubiri nze mu lubiri awo nayingirangamu
twajjanga kwa ffe twalina ekikosi kyaffe nga kikola ng'abantu bakitaga site anta nga kijojo bya Kampala naye nga kasi akabondo kakyo kali eno kyaggwe eno kakolya kalimu abandi batoomu baki kati nzenge ginalimu olukesi luno kati nga tubayingiramu bulungi noyingira mu barracks mu lubiri bulungi nnyo nga mubayingiramu nga student mundu nedda ssebo yaba uniform full oli musirikale nti muli kimu nti abasajja abo twaba tubayingiramu twayingiranga kawungeezi nti bajjanga wano mu kisenyi ne babba bakuba amasasi nga batoloka babuka ebisenge ne bakuba amasasi omunamunamu senyi bajagula bikibuye munoomu kati awo naawe bakola ki oli mu uniform teri akola ki obigatirako lwakuba nti kyabangamu ekizibu nga gwomu tosobola kubakuba naye nga kisinga kiba nti olina omukulu gw'oyagalamu osobola omukuba ekyasi n'okola ki oba n'obula kuba twabayingirangamu ne mubeeramu bwe mutyo abamu boogera olutyo naye nga buli bawanga gaalingamu ate ng'oluswayiri lusinga ogatta baki era twayingirangayo okusinga nga tufunamu n'amasasi byo bo baasuulasuulanga balina bingi ate mwe bimwetaaga ate esasi olina emundu erimu amasasi agalimu 2-3 bakugamba ffe moto yaffe yobyekera 1 man 1 bullet okiwulire kati gwe olina amasasi 3 emundu ogirina kati genda okuba amasasi aga3 odde nga tolina mundu gyokyagiza ojja kwogera gyeyakoze eki kafuuni kagenda okulya kakati ffe bodda n'amasasi oba omukisa gukukutoleseyo amasasi go 50 ogabirako banno era nze yange magazini ezo yabanga full ngejjudde naye ng'ate amasasi kyali kizibu kyaffe nnyo kati awo tandika bwetuketta bwetutwala amawulire akaseera kaali kazibu nnyo abasajja batukuba ate kati ffe abaliranga ba intelligence gwolina okulaba bali bameka twala amawulire amatuufu ate mala ate gatwalire bwali ne wali ate ddayo kati olaba akaseera kakazibu era olumu nabagwamu tibagale batukwata password twalina password yaffe era nkyagijjukira mu mutwe nga bw'osanga munogamba tuula nga ddamu tuwogere kati balabirawo balina bambega baabwe kati kuba naffe twalina mobile yaffe eyamala uniform yali abantu 6 nga ffena twamala uniform fulula emmundu naye nga enjawulo wotutegeerera entambula omyeka tayita mukubo wakati ayita ku bbali ate bo bwe batambula nga bayita ku ki mukubo wakati kati ngwa ne wosanga ebigere ng'omanya nti bano bayeekera bano baki kuba eyo mobile nange erina uniform nezijjango buutu butereevu kati ng'omanya nti bano basigaye bayiseewo bano baffe kati bakwata password twalina omwana kikomeko ye baamuta bamutungulamu amaaso naye yali kati bwe tutuuka ye ne muganda kati gwogenda kukwata eno nze nkwata eno kati ye obuzibu bwe bwajjira kati omusirikale muno bw'aba wali ng'omulabye tosobola mulaba nti ono gundi naye ekibu ekyangu ennyo password kati bamukuba password tuula addamu twogere amanya nti munno okutuuka nga kabazi bamutta bubi nnyo kati bamukwata bamutundulamu amaaso bali ate bali abasajja baali basiru nnyo naye mundu bayita nayo era oddako twabakuba paka mpigi twabagenderako kati ngenda tweza okutuuka eyo gyendaze nkome nange mbagwamu kati bwe mbagwamu era bali bafubutuse eno bang'atuula twogere kati ngenda okulaba ate abasajja ndabamu abasajja nga wali fesi zesikola ki olwo ngenda gibakola ki nenga nedda ssebo awo ekiri okuneeyimirira emundu yange njirina baffe twatambulanga libamu kyemba naye seefu togyeko kaki kati ate awo bwe natuuka wabweru akabati naye nkajjako nenga kati wanno kati nali yali endi mumukono bweti kati erikola abasajja ndaba abasajja bawanvu ate bino mobile yaffe atulabamu ate bali basusse kati bo bali stereoza bali bagala banjoole buki buyozi kukwata buki sebyakuteeka chini yawi kati naba bandu bamwe ebyasa ebyo bwe bali kuteeka kaba nadduka buki buddusi ebasooka bagafukirira kati mukudduka betukanga mulina engwa kati mukugwa netandika okuloolya wali amani bagenda kola ki ebasooka bafukirira
kati bano bannaffe mu ndeeno ne bamanya nti aduya kulikuwa ditaki yalibanga wano kati nga balina okuvaayo otujja tuwa omusaada kati ate dange eziruka ngenda ki ngenda eri basinkana ne mbagamba naye ekiriwo nti kikomeko bayinza okuba bamukoze eki bamukutte kati ffe tugenda okufulumayo nga terawo badduse byali bitya olwo badduse bakuteire Ssekiwunga buli omu yali atya munne kati ate bano bakwata lyempigi kati nga tulina ogenda okunoonya ki tugenda okutambula okuvanga wano nga ne mu lusozi lulolengera eri twasanga ng'amaaso gano bamusegabuddemu naye yalina pistooli nemunu gayo bagenda pistooli tebagiraba tebamukuba saaki n'omwambula tebamwambula kati naffe kyetwakola twamugyamu pisto uniform twagimugyamu netugala tujja kufaafagana abasajja bano kati tetuteekako 10 tubagoba kati tubagoba twabalinya akagere tugenda tubagoba paka baba akatuukayo bati empigi balina obalakisi yaabwe nga naffe tutuuse netubatandikako tubateekwa baspeed awo mangu awo twakyajewo emundu zaliba 17 n'amasasi awo kati ate tulina okula kati ate obuzibu bulabika ani ati kati ani abalagidde ogenda obbakuba oda mwagijeewo nga muzeeyo ati akafuuni kagenda kola ki temwalina order mulina section emu bantu 11 nzaliwa 12 ani abalagidde ogenda okuba abasajja afande bweyolakole ekyatuyamba titwali tukyajinzeyo emundu ezo kuba abatumakinga paka wankwanga semuzannyo twavayo tumaze okusiibula ate nga omusajja oli bwomutuuka mu maaso todda kati atubuuza ani yabalagidde ogenda mu bakube fande naye ngaoyogera ebyo nga omanyi nti gwewawedde wakoze eki fande munaffe bamutta naye nga naffe tulina obbafata okwesasula timwala mwali mubasobola tiafaayo twali tubasobola lwansoba twabakyajinga balasiriikirira tunabwati yali musajja mutonotono naye nga muzibu ati kyebambuuza gwe gwali taja enamba yange bakutaja enamba naŋŋamba nti ate kati gwe nakakufunako kompeni emirundi emeka 3 kubanga tolaba nti twakolanga ekyo naye ffe twabakubanga ate titwabakubanga tutya kati bajjanga okubba abasajja abo balina enkola nga bajja ne babambula amabaati temwalinga mu bantu yali danger zone kati nga bamanyi okugera nga 13 awo oba 8 ne bajja n'ensuuluulu ne bagale babambula amabaati naye ng'ennyumba ezo kadde kale babambula ne beetikka ne batwala amabaati kati amabaati ago gajjanga mu kisenyi ne bagatuulayo kati tewalingayo bantu nti bajja gakwetissa kubanga danger zone awo ng'omuntu omulaba wano obuyala wano nempozi ne ku lw'emasaka awo wonna basigadde sikwanga n'amakubo gennyini kayali ekkuba ddene kakubo kawunjo buki esala ebyagwamu pozi nga kyolabanga oyo yakikwaniriza obuwanga bw'abafu bagenda bufira kuki ku makubo byepangapanga bulungi terekitira kakati ennyumba ezo zasigalangawo ate abantu bedda bazimbanga ennyumba ezamwamba kituufu kati naye nga amabaati ago tegaba meeru gaba nga agakaddikali naye nga magumu bulungi kati balumbanga ogenda okubambula amabaati kati ne mubama nti bagenze kubambula maki amabaati kakati ffe olumu mwe mwagenze ku opi ne mugale kati abantu bano ddala twagala mundu ate beetisse bwe tubateeka mu ambuusi batuli babiri tubakola ki tubakuba kati ejjukira no yeetisse yengaye ate bali abasajja okuba baali basiru nga n'emmundu eyi batuka okwetikka naye agisibira kuli elwanga kiruku kubanga nga basiba olusekese lwabwe nasiba kakati n'emmundu agikola ki emmundu n'agisibiramu lwakuba nti gamba nti babeera bangi naye nga ne bwogamba nti kati nvuddeyo abatasibye emmundu eri ku mugongo eno osobola bali bakiri bamu kati tuula wali kati nga tubaleyinga mwambusi noyo ekikomeko nga tubakuba aye tetwabakubako kati abamukubamu nga 6 tega speed yabo abasajja babiri nga bamulutiyewo mangu kyabukolaki kati emundu zino nga bwemutwalayo kya mugaso nnyo naye ate kyabulabe kati
kati amabi yali yagafuna dda naye nga kyasi nkola ki kati olwaŋŋamba golabika opinga wooda naye nenyonyolako naŋŋamba wakakikola nemubulira nebbanga lemaze nga nkikola ki ng'okikola nga minisitule etegwangako obutaka nambuuza oli kulanka ki nemugamba ndi private naŋŋamba otandika lasikopolo nenga nno kati nno yabadazze okutyabeeku nvuddeyo nakaki nakayinja kati nga gamba naye temukiddangamu basajja be tebaali bangu kuba era ne osi waffe bamumaliriza abo nkwango ng'otugenzeyo oti otoye wooda teyakulagidde wali todda kasita akuyita bwe tokola ki bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number. science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.